Kyagenda mu maaso mu ggwanga lya Venezuela owabadde okkiriza okuwenja mu bifunfugu by'ebizimbe ebyagwa okuzuula abantu abayinza okuba nga bakyali balamu oluvannyuma lwa mutenza ggulu eyayita mu ggwanga lino ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno gye tukuba amabega. Mu mbeera eno waliwo abaana ab'obulenzi babiri nga bombi batemera mu gy'obukulu 11 abataasiddwa ng'era omwana asoose okutaasibwa ye Moses, ekintu ekiwadde abadde okkiriza abamusiseeyo mu bifunfugu essanyu ery'amaanyi. Wayiseewo essaawa ntono omukulembeze w'eggwanga lino w'ekiseera Delcy Rodriguez n'alangirira nga bwe wabaddewo omwana omulala omulenzi ow'emyaka 11 ataasiddwa ng'era akatambi akooleko omwana ono ng'aggyibwayo mu bifunfugu akatadde butereevu ku mukutu gwe ogwa X. Gw'omuwendo gw'abantu abafiiridde mu njega eno nga bwe kyali kisuubirwa buli kiseera gwongera okulinnya nga kaakano abakakasiddwa nti ezibadde zifumba eyaabwe zaavuunikiddwa basoba mu 1,400 so nga abantu abalala bali mu mitwalo tebannaddamu kulabwako okuva mu Siro yayita. Newankubadde ng'obudde bulinga obuyiseewo obuwanvu bukyanga mu Sisayita, kyokka abadde okkirize tebannaggwamu ssuubi nga bagamba nti basuubira okuba nga wakyaliyo abantu abalamu abakyaziikiddwa ebifunfugu by'ebizimbe. Mutenza ggulu ono eyayita mu Venezuela yali akyaludde okulabwako oluuyi olwo olw'amaanyi kwe yali atambulira ng'eyasooka yali azitowa magnitude 7.2 ate owookubiri eyayita ng'asoose amaze obutikitiki 39 bwokka yali ku magnitude 7.5, ekyaleka amayumba agawerera ddala mu ggwanga lino nga gali ku ttaka gano nga gaziika abantu bangi era ng'ab'enganda zaabwe mu kiseera kino bakyagenda mu maaso n'okusima ebifunfugu n'ebiyinjayinja nga banoonya abaagalwa baabwe. Tetugenda kusukkawo awo gabadde malindirire ku KTV ze Babirye Victoria Makombi abaddewo okugakutuusaako.